nga musazeewo munsaleko ku press conference yange ensoose nga neetegekera konsati yange eyatusimbudde ani alina ennene. Abali emabega mulekerawo okwogera nsooke njogere. Abali emabega mukyankalanya sisitimu. Ekirala nja kwebaza Mukama okubanga tutuusiza ku lunaku luno nga nsobozesezza okukola press conference nga nyanjula show yange. Singa si Mukama eno press conference yandibaddewo nga sheno njijjawo nga njikansolinga ku bintu byempiseemu emabega. Nja kwebaza basaponsa bange abayiyewo omubiri nagamba kyo togikwatako gireke ebeerewo. Bonna abali wano n'abatali wano kuba okusaposa yange nga tekitegeeza kuteekamu ssente. Mulimu n'abeereyo nga ye omudoma amukubireyo mu geto gyali era naye abeera saponsa wange. Mbategeeza nti ennaku z'omwezi ga lumu Okutoba tugenda kubeera wano wennyininyini e Lugogo era kigenda kubeera massive. Tekigenda kubeera kya bulijjo nga bwe kibaddewo ebbanga emabega kuba si kwe kusoose ogikola. Ne this time twongeddemu ebintu bingi nnyo. Performance egenda kuba yakabi nnyo. Abayimbi bangi abagenda okumperekerako bakomediyani nyiza n'obasapulayizinga ne mbaleeterayo ate n'ab'e Bulaaya. Kuba mulimu bano abaagala nnyo bayonninga tuyinza obaleeterayo omuyimbi nga yonninga. Kitegeera. So bebigambo nga tebimuzeemu awo. Ndowooza kyekyo sirina bigambo bingi nnyo ebisigadde bijja kuba bibuuzo kuba nina ebyokwogerako buli bapromota andi baagala okulemesa shene ebeewo naye nsuubira ekijja kuba nja kugiwa munnamawulire omu ku omu nga mbannyonnyola promota oyo lwaki abadde agala kulemesa shene ebeerewo era ng'abadde alumye n'ogwengulu ereke ebeerawo. Naye Mungu nanyamba nandeetera ow'ekitiibwa Balaam Marketing Agents naye Mutyeni negamba boyi tokijjaayo weeyongere mu maaso. Bukedde negamba weewaawo. Kabwirawo negamba storage. Keva Moto negamba kawaani ki ne radios endala ne TVs endala muyinza okuba temuziraba wano naye nga zitaddemu amaanyi nnyo shene okubeerawo. Yama tuyingirira omutwalo gumu VIP kigenda kuba emitwalo 3 tembe egenda kubeera millions 2 ate bw'ogula tiketi ng'okozeseza MTN Momo bakusalirako oba ogisasula myezi 5 naye bigenda kubeerawo ku kisaawe wano wennyini okeera n'ojja n'ogigulira emmotoka z'MTN zijja kubeerawo awo ebweru. Ekirala osobola owangula tiketi mulimu abagamba nze simanyi ekiwa yagenda kijjawo. Osobola owangula tiketi ng'odawunloadinze obuyimba bwange ku MTN Caller Tunes nga just onyiga *170* 7 yamani ne weetaba mu kawaani ako nosobola owangula tiketi 10 n'emitwalo 5 ag'e Uganda. Osobola n'okunyenyeza ku luyimba lwange olupya lwe bayita ennyama oba omuzungu gy'ayita biiti n'omulala soogiyita kyonna kyayagala mu lulimi lwe. Yamani n'owangula tiketi ezo yamani speta kubanga opportunity abeera faanyi omuyimbi. So your opportunity omuwabuzi ono gy'akozesa okumitinga omuyimbi ono. So emitwalo 5 Gravity ajja kugiwa wiina ku lunaku lwa show naye ticket aziwangula adde before kuba tulina okubalangirira era ne tubakubira ne balyoka bazikima naye nga ssente azifuna ku lunaku lwa show lwennyini. Neyanze ekibuuzo ekyo obuuza lwaki kati tukozi ne Gravity myaka mingi ebigulu bingi naye katubeera background naye ku luno yazze n'atugamba bannange inawe nemeddwa ojje era bwe yatugambye tetwesise tutuna gwe twebuuzizzaako nga Balaam Marketing ne tuyiwawo omubiri olwokuba buli kimu tukiyina. Olina sound, olina stage, buli kimu tukiyina. So tulina ate muyimbi mulungi alina empisa ayagalwa abantu alina hit wala oluyimba olusinga tusimbudde. So ebigambo byonna